Ndine Mebo Mulungi ku lwa bannaffe ab'obubonero. Katikkiro Charles Peter Mayiga agumizza Obuganda n'abantu bonna ku bulwadde bwa allergy obutawaanya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Katikkiro okwogera bino abadde alungamya ku mbeera n'obulamu bw'Omutanda nga kiva ku bantu okulaga okutya olw'embeera gye yalimu bwe yali akoze amazaalibwa ge ag'emyaka 66. Katikkiro asambaza ebigambibwa nti Kabaka yaweebwa butwa. Omutanda era olunaku olwaleero asiimye ne maama Nnaabagereka ne bagemebwa obulwadde bwa COVID-19. Katikkiro Charles Peter Mayiga ne baminisita b'Emmengo nabo beegasse ku bannaalinnya ab'olulyo olulangira okulungamya ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Kiddire Kabaka ku lwokubiri lwa wiikendi ku mazaalibwa g'emyaka 66 agali mu lubiri Emmengo okulabikakira Obuganda nga kiraga nti tali bulungi. Katikkiro mu kwogera kuli bannamuliro ku Bulange Emmengo ategeeza nti Kabaka aludde nga atawanyiza obulwadde bwa allergy. Atawanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy ategeeza nti onuva ku bintu bitali bimu nga wakyusiza endabika ye nemukusa naddala nga ataddeko masike nga tebukolagana n'ebyokulya ebimu. Kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa Katikkiro asambaza ebyogerwa ku mikutu emigattaba nti Kabaka yaweebwa obutwa tisi bituufu. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'eŋŋambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa. Asiira abantu bonna okuba bakakamu kuba abasawo bakola buli kisoboka embeera okutereera. Tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako era twesiga ti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Kujja obutatwala Omutanda okumujjanjabira ebweru agambye nti embeera n'abasawo bakuno basobola okugikwasaganya n'asaba abantu okuva kuno ne mawanga g'ebweru obutasonda ssente ez'obujjanjabi bwa buli kimu kikoleddwako. Tewali mbeera yetaaga kusonda ssente ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Ssaabasajja nga bwe bakugambye baamulabye ejjo nga alina Musemaduuka. N'olwekyo obujjanjabi bwe tubukolako bulungi nnyo era teweetaagisa kusonda ssente. Akola ebyo anoonya bibye. Katikkiro waayogeredde ebyo nga Kabaka asiimye ne maama Nnaabagereka okugema obulwadde COVID-19 mu lubiri ekireka okubagema akoleddwa abasawo okuva mu ddwaliro Nakasero. Mu bubaka Ssaabasajja bw'atise maama Nnaabagereka akubiriza bannayuganda bonna abasobola okutuuka mu bifo agemerwa obulwadde buno bagende babageme. Ategeeza ati gwe musago kwa basobola okwesa okuziyiza obulwadde buno nga bakozesa eddagala eryaletteddwa mu ggwanga. Twasazeewo nti naffe tukafune era kati nammwe mbakubiriza mubuuze ebibuuzo bye mwetaaga okumanya muleme kubeeramu na kintu kyonna kigamba nti nno oba ate batukase naye nga mmwe mwennyini mwe muba mwekolera mwesalirewo era tusuubira nti mujja kusalawo musobole okufuna empisa eyo mukuume emibiri gyammwe musobole okulwanyisa akawuka bwe muba nga mukafunye. Ronald Kakooza yakusakidde Glen ku lwa TV. Mu mawulire amalala ge tulina kikakasiddwa nga eddagala lya COVID-19 erya AstraZeneca bwe litalina bulabe bwonna ku bantu balina akawuka aka Mukenenya. Bino bikakasiddwa akulira ekitongole ekibudaabuda abalwadde ba siriimu Dr. Nelson Musooba ng'annyonnyola bannamawulire. Omwezi oguwedde gavumenti atandika okugema bannansi obulwadde bwa COVID-19 wabula nga yawabula abalina endwadde ezitali zimu okusooka okulindako okwegemesa okwewala ebyandiddiridde. Olwaleero ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abalina akawuka ka Mukenenya ki Uganda AIDS Commission kikakasizza ng'eddagala lya AstraZeneca bwe litalina buzibu bwonna
eri abantu abawangala n'ekirwadde kino. Okusinziira ku akuli ekitongole kino Dr. Nelson Musooba agamba nti tewali buzibu bwonna omuntu alina akawuka ka mukenenya okwegemesa ekirwadde kino okuggyako ng'alina ebirwadde ebirala. Okusinziira ku information gye tulina n'ebyo tugenze nga tulaba tukyalaba nti eno vaccine teyina bulabe ku abakawuka ba mukenenya, era y'ensonga lwaki ekitongole ky'ebyobulamu ne COVID task force ne scientific committee basalawo nti abalina akawuka ka mukenenya bagende mu maaso. Musooba bagamba nti tewagenda kubeerawo ntegeka ya njawulo okugema abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya, nga kye balina okukola mu kaseera kano kwe kugenda mu malwaliro agaateekebwawo okusobola okwegemesa ekirwadde kino. Minisitule y'ebyobulamu yatuwa lisiti y'amalwaliro wawe tulina okugenda bw'oba olina akawuka ate olina myaka 5 oba waggulu. Mu ngeri y'emu ategeeza ng'omuwendo gw'abantu abalina akawuka ka mukenenya bwe gukendedde mu kaseera kano aka COVID-19 ng'ono akitadde ku muggalo gw'agamba nti gwakendeeza ku ntambula y'abantu. Guno omwaka oguwedde eyo twasanganga ennamba yakendeera yagenda wansi baali 3,800 nga mawulire malungi twali tutidde nga tulowooza nti embeera ya COVID abantu enfuna yagenda wansi na biki ebirala ne tulowooza nti akawuka ka mukenenya kajja kweyongera. Omubaka omukyalo w'Essironko Namboozi Wamala Florence nga yakulira akakiiko k'abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya akubiriza abantu abalina akawuka kano okugenda okwegemesa. Kubanga teri muntu agenda gifuna nga tebamubuuliridde, abasawo bajja okukolako bajja kusooka bakubuulirire, era batukakasizza nti tekalina buzibu bwonna kuggwe alina akawuka ka mukenenya. Naye bw'omala ogifuna tekitegeeza nti ate tutumira ddagala lyo lyobadde omira erya ARVs. Aloysius Matovu ng'ono y'omu ku bawangadde n'akawuka awabudde ab'ekitongole kino okweyambisa bannakatemba okubunyisa enjiri eno kubanga kiyambako ku kirwadde kino ekya mukenenya. Today, we people living with HIV/AIDS are concerned with the rising diabetes, blood pressure, cancer. Abalala basaba ab'ekitongole kino okwongera okusaasaanya n'okusomesa abantu ku bubaka buno kubanga bangi tebakimanyiiko. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Nelson Musooba bapagamye ekirwadde kino. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Abakedde TV. Ate yo embalirira y'ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya URA ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 erinnyisiddwa n'obuwumbi 100 okuva ku buwumbi 436 n'obukadde 660 nga bweri mu mwaka gw'ebyensimbi guno okutuuka ku buwumbi 536 mu obukadde 660 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority URA kirinnyisizza embalirira yaakyo omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2021-2022 okutuuka ku buwumbi 536 n'obukadde 660 okuva ku buwumbi 436 n'obukadde 600 mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako. Akulira URA John Rujoki Musinguza agambye nti ensimbi zino obuwumbi 10 zigenda kukozesebwa okutereeza enkuŋŋaanya y'omusolo mu ggwanga okulwanyisa abeepe n'okuguwa. Okusinziira ku Musinguza ensimbi zino obuwumbi 10 za kuwandiisa abakozi abapya 600 nga bano kuliko ababalirizi b'ebitabo ebikwata ku musolo, abanaabalirira ebitabo bya bannansi abawiba omusolo, ng'abalala kujja kubaako abagereka emisolo, abakugu mu byuma bikalimagezi oba aba IT, n'abakugu mu by'emisolo abagenda okusomesa bannansi ebikwata ku misolo okusobola okubaagazisa okuguwa. Zino sente zigenda nnyo kwongera ku basolozi b'omusolo URA staff, tujja kwongerako abasolozi b'omusolo nga 600 zigenda ku bya technology, okwongera enkola ya technology enaatuyamba mu kulunda n'emisolo, zigenda mu kuyigiriza abawi b'emisolo. Ababaka ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waako Henry Musaasizi balabudde ekitongole kya URA ku buli bw'enguzi obuli mu bakozi baakyo abakukuta n'abawiba omusolo ne babalyako ekyoja mu miro okusobola okubakendeereza ku misolo. Somebody is growing, amassing wealth, he is paying a certain heavy loan, and this loan is coming from income.
which income does not pay tax. Musingozi mukwanukula agambye nti ekitongole kino kekyongeddwa ensimbi obuwumbi 10 tagenda kubeera wa kisayadde eri abakozi b'ekitongole ky'abenyigira mu buli bw'enguzi. We hope that as we work within the available resources this financial year, in the coming financial years, we'll be able to be given extra funds. Yes, but the gaps we have are still in automation. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ye okulabula kusindisa eri bannayuganda abawiba omusolo okukomya okuwa abakozi ba URA enguzi kyagambye nti kifiiriza nnyo eggwanga. It's one thing for a staff to ask for a bribe. It's another thing on the other side for you, the member of the public, to give the bribe. So we are saying the services we are offering you are free. It's a responsibility of every citizen to pay tax. Do not bribe our people. Musingozi ategeezezza nti omuwendo gw'abawiba omusolo nagwo gweyongedde mu mwaka guno n'abawiba omusolo 12,136 abapya abagattiddwa ku abo abaguwa bulijjo. And a total of 123,856 new taxpayers have been added on the register, representing a growth of 7.7%. Obedi Lutale ne Rachel Nakasibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ndi mkyala muzadde buli omu yeebuuza engeri gye nkuumamu omwana wange. Nze neesiga soft care. Soft care zikuuma omwana wange nga muyonjo ate nga musanyufu olunaku lwonna. Soft care zikolebwa mu ppamba owaffe Nakabala, tezirina bbugumu libutula mwana. Kati emyaka 18 ng'aba